Allahu akbar Allah. Sheikh Mahadi Kakoze yali avunaanyizibwa ku kusomesa amateeka g'eddiini e Kampala mukadde kyokka nga kati yawummula. Ategeezezza abasiraamu abakuŋŋaanidde ku muzikiti omukulu e Masaka nti waliwo abantu abeeyita abashiya ko n'abantu abalala abeerimbika mu kuyamba okuzimba emizikiti n'amasomero kyokka ng'ekigendererwa kyabwe ekituufu kya kusaanyawo eddiini ya Allah. Agamba nti abo bonna abaweereza ssente z'okuzimba emizikiti n'amasomero ko n'okusomesa abaana beekuŋŋaanyamu ssente bo ng'abantu ne balyoka baziweereza e Uganda. Ekintu kyalumiriza nti n'abasiraamu b'e Uganda wano basobola bulungi okukikola singa bafuna omutima ogulumirirwa n'okwagala eddiini yaabwe. Allahu akbar. Tujja kusomera mitinga bwe twali tusomeddemu naye abasomye bavuddemu ku ssaawa ya leero tulina badokita baprofesa naye nga baava mu miti. N'olwekyo okubeera tukyasomera mu busomero obutafaananika timukitya ekikulu kukola ki kusoma naye tuleme kutunda akhera nga tugitundamu ki edduniya eggwawo akhera tekola ki teggwawo. Wasalaamu alaikum. Naye omusajja omukulu nga mukadde wange ono oyinza okusanga nti yalokose eyo si tajeti yaabwe nabo bakimanyi nti oyo tasobola kulokoka ne Mahadi tasobola bagenda ku miti miki kyova olaba buli ajja okulwanyisa obusiraamu nadda n'abazungu bwe baleeta sikaala basigabira baana bato nga babatwala nga mubawaayo nga babawa emifaliso n'ebbaafu ng'oddira omwana wo ng'omutunda ebbaafu ye ng'agenda akola ki alokoka. Mu kusaala yidi wano minisita w'abavubuka n'abaana Florence Nakiwala Kiyingi asimye abasiraamu okwagala ennyo eddiini yaabwe kyokka n'agamba nti wakugumba mu Masaka okumala akaseera asobole okwetegereza entambula y'emirimu naddala ku nsonga ezikwatagana ne minisitule egyakulembera. Twagala okumwebaza era n'okubasaba nti mugende mu maaso munyiikire ennyo okwekwasa Allah kubanga omuntu yenna alina eddiini mu mutima bingi nnyo bye yeerekereza ate era bingi nnyo ebiyita mu mikono gye ne biyamba abantu abalala. Imaani eyo gye muli nayo mugitwale mu maaso. Y'omubaka w'e Bukoto South mu Parliament Haji Muyanja Mbabaali akalaatidde abasiraamu okubeera abakozi ennyo kubanga guno gwe musingi gwennyini eddiini eno kwe yazimbirwa era ng'abagirimu kibakakatako okukola ne bafuna ssente nnyingi. Zakka ekugamba ensimbi zimalewo omwaka oba kibadde moloka nemalawo omwaka ebitundu 2 n'ekitundu. Eyo empagi nayo si nnyangu. Omuntu akuma ssente zimalawo omwaka atolemu zakka si lutalo lwaki si lwakuzannya. Ebyo byonna bikulaga obusiraamu obukulu bwabyo. Ekyo nga kiwedde empagi ey'okuna ey'okusiiba. Okusiiba si kyamuzannyo kati abasinga balalwa lusaazi ng'ate si balwadde wakuliko ebigenderako. Ate ye district kadi wa Masaka Sheikh Swaibu Ndugga yennyamidde olw'abantu baayise bannakigwanyizi abeefunyiridde okuwamba n'okweddiza essomero lya Bwala Muslim Primary School erisangibwa mu kibuga Masaka n'alabula gavumenti nti singa bano tebakomako ye wakukunga abasiraamu b'e Masaka babalumbe mu kugezaako okulwanirira essomero lino. Ne minisita oli owulira gayina Mungu tayina mulandira tayina kakwate tayina buyinza bwonna ku ssomero ly'e Bwala. Abo bagezaako okwagala okumuyamba nga balina mpozi be baagala okweyambisa bakyamu nga ye. Era ekyo tujja kukirwanyisa ekirala kyetaaga abasiraamu bano kubalagira nti mugende mwekalakasiza e Bwala omusaayi guyikire e Bwala ku lwa gayina Mungu. Naye gayina Mungu wadde kabooye waliyo amasomero agende y'abakulaakulanyiza by'ayagala. Allahu akbar. Eggulire lino likusakiddwa Ali Mambule ku WBS TV e Masaka.